Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero waliwo eyambuuzizza ekibuuzo nti eddagala lino ery'emikisa kinneetagisa okulinaaba emirundi emeka omwezi, ateekeddwa ddi naaba emirundi emeka omwezi, ateekeddwa ddi naaba emirundi emeka wiiki, oba ateekeddwa ddi naaba mirundi emeka omwaka. Nange ninjagala muddiremu wamu nammwe mubeere nga mukola ki nga mukimanya, kuba yazze ku WhatsApp namuzeemu naye njagadde nammwe mukimanye mukitegeere engeri gy'olina okunabamu eddagala eryo ery'emikisa oba erikwambululako ebintu ebyo eby'enjawulo. Ky'olina okumanya ggwe wenna omwana omuwala, eddagala eryo ery'emikisa teririiko mirundi nti ndinaaba emirundi emeka. Omwana omuwala oteekeddwa okunaaba eddagala eryo ery'emikisa, kwegamba erikuyamba obulamu bw'okutambula obulungi mu maaso gy'olaga. Oteekeddwa oddinaaba, toteekeddwa kunaaba mazzi meereere ng'onaaba. Ekyo nkikubuulira, tutambula tubuuka ebyawongo, tutambula tubuuka ebintu. Kati waliwo mu abaana abawala, naddala ng'oli mwana muwala nga okyayagala abasajja, oyagala ono oyagala oli, ekyo nno kya bulabe nnyo, kivaamu ebintu bingi by'ofuna, naddala ng'ebyo ebisiraani. Mu butuufu si kirungi kunaabirawo mazzi meereere, ekyo nkikubuulira. Afazaali fuba okulaba nga wiikendi onabayo ku ddagala ery'emikisa oba eryo erisobola okuggyako ebintu ebyo ebitali birungi. Okitegeera, kwegamba ebikugoberera ebyo ebitali birungi, okitegeera. Fuba okulaba nga buli wiikendi afazaali naabayo ku ddagala. Buli wiikendi w'osiibye ewaka noonya ku ddagala. Mulimu eddagala eryanga okufuna nga si zzibu, okugeza nga akambula oba lwe bayita olunnyereketo olulwangu. Osobola oddunoonya n'ogattako ebbombo n'omwetango ng'obadde ogufunye. W'ofuna kayaayaana n'olweza nabyo bigattemu, okitegeera. Kwegamba ng'omwana omuwala, kino kye nkubuulira, kibi nnyo okunaaba amazzi ameereere, si kirungi, kyetaaga onaabiremu ku kantu. Naddala mu abaana abawala oba ggwe omukyala, ogenda n'ofuna omusajja ng'ayina mukyala we ewaka n'akutwala mu loogi. Mu butuufu w'ogenda mu loogi eyo, loogi egendamu abantu bangi, bakuteeka ku buliri obugenzeeko omuntu abuddemu, omuntu akyali atya, omuntu alina ebisiraani, omuntu kwegamba bakuteeka ku buliri obwo ng'obuliri si bulungi, nga bulimu ebisiraani ebya buli kika, naawe n'obwebakamu. Anti babeera bakututte mu loogi, omusajja akututteyo tayagala kukutwala wuwe, nga nawe tolina kyakukola. Naye kino nkikubuulira, buli lw'ova mu loogi eyo kirungi nnyo ofune ku ddagala olinaabeko, kyenkusaba. Ekyo nkikubuulira ggwe wenna omwana omuwala, omusajja waakutwala mu loogi, w'ova mu loogi eyo noonya ku ddagala olinaabeko. Ebisiraani by'obeera oggye mu loogi eyo bw'osigala ng'oli nabyo, ky'oba olaba nti obeera ojja kubulwa emirembe, nga weebuuza nti oba nze kiki. Okitegeera, omusajja gwe nfuna y'agenda, omusajja gwe nfuna sirina kye mmukola nandekawo. Okitegeera, olw'ensonga ebiseera ebisinga omusajja omufunye akututte mu loogi wali ebisiraani nga biki, ate naye n'otanaaba ku ddagala. Abasajja abo be mulaba bagezi. Omusajja asobola okugenda n'ava ku mukazi n'akwata omwetango n'agweyisaako mu ngalo n'agwesiigasiiga n'atambula n'agenda. Oba waliwo n'akaddo ke bayita akeeyeeyo. Omanyi buli ggwanga lirina eddagala erikozesa nga balyeyambisa ku bintu eby'enjawulo. Kati mulimu abamu nga bakozesa nnyo akeeyeeyo ako, abalala ne bakozesa omwetango. Nga wava mu loogi nga alina w'amanyi nti awaliwo omwetango, ng'agukwata agweyisaayisaako ng'adda ewuwe. Okitegeera, bwe kityo bwe kiri. Mu abaana abawala mbabuulira nnyo, oba olina omusajja ng'omanyi nti oba ng'olina abasajja nga batera okukwebasa mu mmotoka, batera okukwebasa mu loogi, batera okukwebasa mu bifo eby'enjawulo,
ekyo nkikubuulira ebiseera ebisinga tekiba kirungi, tekiba kirungi. Ebifo ebisinga ebiba n'ebisiraani byabyo, kuba kati olaba abasajja abasinga bakwebasa mu mmotoka, kimanye ggwe aba akwebasizzaamu abeera yeebasizzaamu bangi, okitegeera. Wakutwala mu loogi kimanye tekitegeeza bangi batwala mu loogi, ate nga mu loogi eyo yekka si yatwalayo, bangi abatwalayo. Kali n'olwekyo ky'oba olaba nti nkugamba osaanidde buli wiikendi oba ofunye akadde naddala ng'oli mukozi tosiiba waka, ng'olunaku olw'Essande osiiba ewaka, noonya ku ddagala eryo erigenda okuyamba ery'emikisa, ery'ebisiraani, erigenda okuyamba okuggyako ebintuntu ebyo. Okitegeera, nkugambye osobola okufuna omwetango bulungi nnyo n'oguteeka mu mazzi, n'ofuna akambula ako kalungi nnyo nako n'okagattamu, n'ofunayo olweza n'oluteekamu, n'ofuna ebbombo n'oliteekamu, n'ofuna kayaayaana n'omuteekamu. Kiro kijja kuba kirungi nnyo nnyo nnyo. Obinaabekokko, Mukama akuyamba n'ofuna ke bayita akawuukiwuuki akatalina amaggwa, kijja kuba kirungi nnyo, ke bayita akasekera nako kagattemu. Okitegeera, onaabe bingi gyebiri eyo ku channel yaffe nabiteekayo ebyo eddagala eryo ery'emikisa gyeriri wansi eyo, naye njagadde wano badde nziramu kibuuzo kyo eyambuuzizza nti omuntu asaanidde kunaaba emirundi emeka wiiki oba omwezi oba omwaka. Gwe ofunidde eddagala eryo linaabeko, kijja kuba kirungi nnyo. Gwe omwana omuwala nkugambye kibi nnyo okunaaba amazzi ameereere, ekyo nkikubuulira. Waliwo abakyala abasiiba ewaka nga mutuufu osiiba waka, tambulako ebbalibbali n'akaveera kaka bbulaaka, obuddagala gye buli bulungi nnyo. Oba gendako wa neighbour wo omubuuze, ajja kuba alina omwetango alina nga byaba erina ebbali. Abamu kati babisimba nga bimuli. Nze ninawo empiki eyo ku bikomera by'abantu, n'olaba ng'obweru w'ekikomera basimbyewo kayaayaana, ng'alinawo eddagala erya buli kika, ng'alinawo omwetango bulungi nnyo, nga biringa bimuli. Abantu kati bakikola kuba teri agenda kukuvunaana nti biki bino by'osimbye. Gwe funa omwetango gusimbe, gumera mangu tegugaana. Kayaayaana oyo naye amera. Gwe omwana omuwala bw'ofunidde kagaapu, nkusaba onabe ku ddagala ly'emikisa, onabe ku ddagala eryo erikugenda okuyamba okuggyako ebisiraanisiraani ebyo. Osaanidde omanye nti buli bw'ofunidde akadde naaba ku ddagala ly'emikisa, kijja kuba kirungi nnyo nnyo nnyo. Ekyo nkikubuulira bwe kityo bwe kiri. Mbaagala nnyo mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.